insha Allah biidhnillahi ta'ala tugende maaso ne mperezi ya sukun, emperezi ya sukun nga eriwamu ne dhamma. Bismillahir rahmanir rahim. As-sukun ma'al dhamma, sukuni ngeriwamu na dhamma. Dhamma iyo twagisomye ngeri ku nyukta za alfabai utawe soma, kati wano tuli ku sukuni yokka ku nyukta ya hamza ngeriwamu ne sukun ku nyukta ezenjawulo. Ub alif dhamma, hamza dhamma u, ba saknab, ub, ut, uth, uj, ukh, ud, udh, ur, uz, us, ush, us, ul, ut, udh, ugh, uf, uq, uk, ul, yemperezi eya sukun ngeriwamu ne dhamma. Wano ebigambo ebiri wansi tuba tubiwejjesaamu kofenna. Dhali dhamma dhu, qaf saknaq dhuq. Kema sirikiddemu akatono manjagala gwabasooka okukisoma. Zai dhamma zu, ra saknar zur, dal dhamma mim saknam dum, qaf dhamma lam saknal qul, jim dhamma dal saknad jud. Ku bigambo ebiwandiikiddwa bino nga biriko sukun ne dhamma nabyo njagala tubitunuulire era tubiyitemu. Kaf dhamma ku, nun saknan kun, jud, tub, udh tu, dhal saknadh udh tu. Kugambye dhali eno eyagala okusemberagana abamu bajatulanga dhamma naye nga ate si dhamma, yo tugikuonako bukonyi. Udh tu, rum tu, fur tu, ukrima, uhsina, ursila, kuntum. Kati nga gwatandika omala okukisoma nti kuntum kiddemu emirundi egiwera, olw'ensonga ogenda kisiŋŋaana awantu awalala oleme kukisoma nga akitandiise. Kaf dhamma ku, nun saknan kun, ta dhamma tu kuntu, mim saknam kuntum. Owejjesa ekigambo n'osobola okukisoma bulungi. Qultum, tubtum, usduq, unsur, uktub, sum yawmaka, waqum laylaka, yughfar dhanbuka, wayujla karbuka. Inshallah bi'idhnillahi ta'ala ebigambo bino otunabeera nga tubiddinganye emirundi egiwera, inshallah bi'idhnillahi ta'ala kijja twanguyiza okubeera nga tusoma ebigambo eby'Oluwarabu ebyenjawulo wamu n'okusoma Qur'ani ey'ekitiibwa nga tetukozeemu nsobi, nga tetukozeemu makoosa, inshallah bi'idhnillahi ta'ala. Oluvannyuma lw'okubeera ng'osomyemu, beera nga okuba ku simu zaffe otusomeremuko, oba oyagala okunnyonnyola tukunnyonnyolemu awo otategedde ku 0705 13 17 18 nga osinziira ku channel zaffe ku YouTube wamu ne WhatsApp Yassarna al-Qur'an al-Karim. Tujja kubanga tukuwuliriza tukucorrecting wobeera osobezaamu inshallah bi'idhnillahi ta'ala. Nsuubira mwenna betuzze tutandika nabo oyina wootuuse era oli musanyufu awo wootuuse inshallah bi'idhnillahi ta'ala. Nsuubira tujja kubeera nga tudda mu kitabo kya Yassarna al-Qur'an al-Karim.
okubeera nga nakyo kitunnyonnyola butya bwe tuyinza okubeera nga tusomamu empeerezi eya ssukooni.